Mukama yebazibwe. Amanya gange nze Jackie Mtoni Kampororo. Nze wano okwera Mukama obujulizi wawe empise obulamu bwange ministry n'obufumbo. Bannange tunywerere ffena ku Mukama agenda kutuyamba ate Mukama banjagalire abawumukisa. Yesu yebazibwe. Ab'emikwano abatulaba abatugoberera wano ku Summon Index atera ku bujulizi bwaffe Mukama abawumukisa. Twagala nnyo tubeebaza abatugoberedde abasubscribinze abalikinze Mukama abawumukisa era yeyongera obbasanyusa nga naffe bw'atuwa amaanyi okwongera obbaweereza. Anateera tuzzeeyo n'omuntu mukyala wa Katonda akkiriza ajje mu mpya za Katonda awe obujulizi ng'olwo aswaza sitaani olw'ebyo Katonda bye yamuyisaamu ebyo Katonda bye yamuyisizaamu ate era ne wano wakola ki wamutuusizza katumwanirize atubuuzeeko tubulire ku mannya ge abeerawa n'ebirala tunatandikirawo mukwano tukwaniriza nnyo. Yes, kati ogenda tuwulirako ku mannya gaffe if bwoba oli free gy'obeera oli mulokole. Yes, Mukama yebazibwe. Amanya nze Jackie Omutoni Kampororo ndi mukyala mulokole. Amina. Mbeera Muyenga. Nsabira Namirembe Christian Fellowship kubanga ndi muto nnyo we natandikira ewa Pastor Simeon Kaywa. Amina. Yes, tusanyuse nnyo okulaba mukwano. Amina. Webale kusalawo okujja kubeera Katonda bujulizi. Omanyi olumu tebiba byangu naye ekitiibwa kya Mukama. Amina. Kyosazeewo gwe n'ogamba kokola ki kojja oweere Katonda obujulizi. Mwebale okumpita. Amina. Yes, kati ogenda tubuulira obulamu obusanze otya obulwadde bitya zaliddwa mu maka g'abalokole mama ne taata obisanga otya kale mu ntandikwa. Nzaalibwa Entungamo kyalo bakiyita Lwentobo. Nzaalibwa omwami bamuyita Says ne Jona Kampororo. Kitange yali musajja nga muyivu nnyo naye Mukama n'amuyita n'omukadde yali musawo Mukama n'amuyita ku myaka gyange 3 we mama we yagendera muzeeyi n'agenda nga ndi mu ky'omukaaga. So mpise mu bulamu manyi okubeera nga tolina abazadde oyita mu bulamu bungi. So mpise emikono gy'enjawulo naye nebaza Mukama mpise mu maka amalungi mpise mu maka g'abasiraamu mpise emikono mingi mpise mu baganda bange na wano wentuuse. Awo badde otugambye maama afa ng'olina emyaka 3. Yafa nina emyaka 3. Ne taata n'afa ng'oli mu kyamukaaga. Ndi mu kyomukaaga. Obulamu obusanga otya awo nga abazadde bonna bakuleseewo? Naye nalina bakulu bange tuzaalibwa abaana 7. Nze wa 6 mu bato. Nalina bakulu bange abatufangako nnyo nga batulabirira twali bato nga ne maama tetumumanyi muzeeyi gwe namutusinga okutegeera. Ate ne tugwa mu mikono gya mama waffe omuto mukyalo yatwagala nnyo. Nze nategeera nti si maama wange nga nkuze. Naye Mukama naye najja n'amuyita mu 2002. So tubadde mu bulamu sijja gamba nti tubadde bubi nnyo kubanga ffe abaali abato ate nga tulina bakulu baffe abafaayo newankubadde nti nabo baali bato naye baatwala obuvunaanyizibwa. Era njagala kubeebaza nti Grace nasinsiima ate nkyasiima. Joan mwebale nnyo byonna bye mwatukolera. Amina. Yes, kati awo omaze P6 tata kuleka mu P6 okusoma kutambula tukutya osomye omala senior 6 oba kusoma kubeera kutya? Nedda twasoma mama waffe yatusomesa n'atusomesa naye tuuka mu siniya ey'okusatu ebintu ne bigaana omukadde n'alwala yali UK ne bamuleetanga muyinnyo nnyo era teyamala bbanga ddene n'afa. Kakati we twali ne tuvaawo ate ne tugenda ku anti omulala era sister wa mami n'oli yali sister wa mami naye wano gali amaka amasiraamu awe Kasule na Bulagala ne tukulirawo mpaka
ne tusoma mpaka we namalira senior 6 awo nenvaawo. Awo obulamu nga buli bulungi? Obulamu awakaawo bwali efamire yali nnene ate bw'oba omanyi nti famire nnene tewabulamu ebintu naye nga twali bulungi naye ng'ebimu tetubifuna nga bwe twabifunanga wali naye nebaza Mukama nti era ne mu kiseera ekyo yatubeererawo. Abaana twali bangi twamulumba nga tuli baana bangi ate nga yalina famire nga y'abantu bangi naye Mukama n'atuwa ekisa naye n'amukozesa ne tubeerawo ate n'atulabirira. Amen. Yes, tumaze senior 6. Awo joininze campus? Saajoininga kwawo. Awo obulamu bwabeeranga obukalubyemu. Bukaluba ebintu byatandika okukaluba awaka. Jjukira oli afudde abadde atuweerera. Kakati awo nenfuna omulimu ku MTN. Nentandika okukola. Natandika okwetuusaako ebintu by the way from like senior funa twatandika kubanga ffe abeerabirira buli kintu kyonna okyetuusaako ate jjukira mu buto twali tetubimanyi twali abaana be baawanga buli kintu kyonna naye era ne tugumiikiriza Mukama n'atuyamba. Awo nenkolawo kosi eyo waliwo omukyala eyannyamba nenkola kosi eyo ku mulimu gwe nali njikola nenjimala twas computer science nenjimaliriza. Twebaza Mukama. Ati awo bweyongera okola mu MTN? Neyongerayo nga nkola for some little time nenvaayo nentandika okukola ebintu ebyenjawulo kati awo nenkola emirimu mingi egy'enjawulo naye ate mu biseera ebyo byonna nali muweereza nga ndi muwala muto naye nga ndi muweereza. Enamirembe Christian Fellowship twalinako youth ministry akati nange nga ndi one of the leaders aba youth ministry. Nalaba omukisa Enamirembe nayigirizibwa namanya ki ekyokukola era munange omusajja Katonda Mukama amuwa omukisa n'omukyala Katonda nabona bapastors bonna n'abaweereza betwaweerezanga bonna wano njagala kwala abantu beneegomba nnyo mulembe gwange betwaweerezanga bombi Pastor Mulia, Pastor Sam, Pastor Stephen and Remy. I still admire you. Abo betwaweerezanga fembi mu youth. Amen. Kati awo obulamu butandika okukyuka butya kati tuyingira ku kiba kinyusi kyogambidde nti leero kansalewo ngende mpeere Katonda obujulizi. Kakati munange twali Enamirembe ffe twakula nga tetudeetinga naye nga bwe bakula buli kawalako eri kawala kalungi nga balowooza oba olina abalenze naye nga tetumanyi basajja nga tetudeetinga. Kakati era musaafu nayo ku kyaki era ndiko abakimanyi tewali asobola kuvayo n'agamba nti namudeetinga ku kyaki Enamirembe Christian Fellowship sadeetinga muntu naye mbali awo twali tusula Bugoloobi mukulu wange bamuyita Joy n'angamba ina omwami gwe nalabye alejjukirayo mukulu waffe n'omwami gwe nalabye biki na-connect. In fact connectinga nze connectinga ye kati omwami najjanga musajja Katonda pastor najjanga kukyala wake Bugoloobi naye bwe namulaba nga simwagala nga sina kyemwagalako nga bw'oba obuli omuntu n'ogamba kino kyenjagala nga ndaba simwagala nga ndaba mumpi nga ndaba naye nafuuka mukwano gwange by time namanyira nti love grows so tetumaliriza nga tufumbirigana nze naye muganda wa sister wakuleetera omwami yamunconnectingako mu magezi aga waggulu teyayitiramu nze yayitiramu nze so nabjanga nga akyala awaka nga mulekawo nengenda kuweereza n'abeerawo kakati awo nenzija ate Bugoloobi nenvawo nengenda ebbunga najja nga namutuuza ku lubalaza ndowooza kumala emyaka 4 nga tayingiranga mu ddiiro lyange naye nalinamu bakulu bange babiri be nabeeranga nabo. Kati awo biwedde omaze okufumbirwa okkiriza? Nzikiriza nenfumbirwa. Obufumbo butambula butya? Obufumbo bulungi netandika bulungi mubeeramu ups and down naye
ku background gye nalina waliwo ebintu bye nali mmanyi nti abantu tebakola. In fact challenge gye nafuna mu bulokole ey'obufumbo. Buzibu ki bw'osanga mu bufumbo tomanya waliwo neyakulaba? Kakati nze we nali nkulidde community gye nali ndimu ne gye nalaga nagenda okulaba community nga za njawulo ng'abantu bakola ebintu eby'enjawulo nga ndaba abantu ng'omwenge bagulabanga oguli nomo, drugs bazirabanga eziri nomo. Byantawanya nnyo nga ndaba ebintu sibitegeera. Era kugamba nti nali sibiraba era edda namanyanga nti abantu abo babeera perfect. Naye ate bwe nakula ne manya nti ffenna tuli baana b'abantu. Tubeeramu ne challenges, tubeeramu n'obunafu, tubeeramu na byonna. So kati obuzibu buliwo obuzibu bw'osanga nnyo mu bufumbo bw'ogamba? Kakati omwami wange yali pastor. Yali pastor nga mukwano gwange nnyo. Naye na realizinga nti twatandika obuweereza babita Ayam Ministries, Ebbunga ne Jinja. Kati Jinja twalina congregation nga nnyingi nnyo nga bantu bangi nnyo. Nawane Ebbunga era nga tubayina nga bantu bangi nnyo. Kyena realizinga namanya nti nafuna nti buli blame yonna eyandibadde ya bbaawo kyaki bagiteeka ku mukyala ate nga mukyala obeera cover up. Oba okitegeera buli kintu kyonna omuntu kyaba akoze nga mwami bakikola ki? Bakiteeka ku ggwe. Naye nenkimanya nakula nga amanyi nti tewali yambulira bayido nga ngenda n'okufumbirwa nti oba abantu ze bambulire. Naye nali mmanyi ndowooza yali Mwoyo Mutukuvu. Brames nga nzifuna ate nga seewolereza nga ngamba Mukama Katonda yayita ono. Okitegeera kakati awo nasangira obuzibu era nnyo nsabira nnyo abakyala abasumba. Mbasabira nnyo kubanga ebintu tebiba byangu naye bakyala abo indeed Bible egamba nti behind a strong man there is a great woman. Kati obuzibu wabuvuunukanga otya? Bwasanga wabuvuunukanga otya? Nayiga okusirika. Nga nsirika nga seewolereza. I don't explain myself. Nga nkuleka n'ontwala nga bw'oli nenkitwalirawo. Mukyala musumba ate kati mukyala musumba asiriikiridde endiga. Ebyo ebirimu explaininga kolaki wakoze bw'oti ate nga manyi saakikoze. Awo nga si explaininga. Kubanga bwe explaininga ebimu osobola ku exposinga mukwano gwo. So okusirika kuba kulungi. Naye nga ministry nga mpeereza nga preachinga nali interpreter we byonna. Nali na administrator mu kanisa eyo. Twebaza Katonda. Kati kale ngenda sooka nkuwumuzemu. Tunywayo ku mazzi ate era tumale tukomewo tweyongerere awo. Amen. Tukulike nnyo nkuwummula kwe tubaddemu. Yes. Tugenda tandikira we tubadde tukomye. Tulabye muganda wamuconnectinzeeko omusajja wa Katonda. Bafumbiriganiddwa. Yes, connection emaze nekolaki. Nekwatayo batandise obuweereza bonna tuwulidde Jinja batandise obuweereza mirundi ebiri. Kama abakozesezza ng'amaka ng'obuweereza still. Kati agenda tubuulira yes obuweereza busigala butambula butya amaka okwasaganya otya amaka n'obuweereza ng'omukyala w'omusumba. Nali manye ekyokukola obanga yampasa nga ndi muweereza. Nali manye ekyokukola naye nasanga challenge nti abantu balina okwawula amaka ku ministry kubanga zonna ziba two different ministries. Naye nze kubanga nali trained nasigala nga nkwasaganya amaka naye kiseera kyatuuka waliwo ebyaliwo eby'obuntu nemba nga sikyasobola. Ndowooza abantu b'omu kanisa tebantegeera ate nali sisobola kwewolereza nali nagaana okwewolereza. N'ekirala nti waliwo kye Bible kyegamba nti bad company corrupts good morals. Abantu bonna beetaaga abantu abalungi nti singa mba nyinaku ekizibu ngamba omanyi Jackie kino si kirungi. Naye mu nsi tulina emikwano just abatwagalako ebintu naye nga tebatugamba nsobi zaffe. So namaliriza nga nvaayo. Ovudde mu bufumbo?
nava mu bufumbo mukyala musumba naye tetwadivosinga kyekikujja mu bufumbo mukyala musumba bayimiridde mu buweereza zaali challenges zaali nyingi mufumbo mbeera mu challenges nyingi nandibadde ebisinga mbyogera naye nti mukwano gwange yafa ate taata w'abaana bange bimu basisobola kubyogera nti bwe biti naye kyengamba tezaali nnungi zaalimu okuzaala abaana naye ng'abo abaana ng'ekkanisa ebalaba ng'ekirinomo okuzaalira omukazi omufumbo n'owulira nti omuntu azadde n'abaana nga kirinomo nga talina abantu bamugamba ekyo kyensobola okwogerako nti musumba yali awetako ebbali jjukira ebintu ebyo bibeeramu endwadde bibeeramu ebintu bingi okitegeera so naye nga bremu bandibadde bagiteeka ku muntu baagala kuteekako ebintu ebirala oba okitegeera so neŋŋamba nali ntya n'obulwadde ŋŋamba saagala kulwala musumba nasalawo oveeyo ate ng'abaana babandeetera ate abaana mbaagala ne kakati nkyabaaga manya abaana babeera innocent so naye ntasalawo ŋŋende ntandike obuweereza obulese mubutandise babiri ate obulese oyagala nali manyi munaye nti ngenda okuddayo naye nyina ekizibu nti bwe mba njagala omuntu ne bw'aba mikwano gyange nkwagala nnyo nnyo naye bwe ntuuka ne mpula nga omutima tegukyakusobola oba nga nkukooye nsirika tosobola kuddamu kundaba naye bwe mba nkwagalira ddala so neewamu ka break kaalinga ka break mwalimu bingi regardless okuzaala byali bingi nentambula nenvaayo ate navaayo mwattu olubuto olwasooka lwavaamu olwokubiri navaayo nga simanyi nyina n'olubuto abakadde b'ekkanisa tebakuyita kugamba mukyala musumba kubanga kale kyewuunyisa omukyala musumba okuva mu bufumbo bampita naye nze nyina ebintu by'emu nnyumba byesitagamba abantu ne bwebanga bya koolu yali ku bulamu bw'omwami wange ate yalina koolu nga y'amaanyi kakati nga okugenda okugamba aba elders ebintu bino nga bisobola kumuleetera okumulaba bubi neŋŋamba ate nga bafumbo olina byogumira waliwo bye tutayogera anti naye kati jjukira mukyala w'omusumba nze engeri gye ndalamu omukyala w'omusumba tera olaba ku kanisa yaffe abakyala b'abasumba abo at least we look unto them ate kati gwe bw'ogamba nti nze kanveeyo kanisa oba ogirese mu bbanga kubanga oba olina bw'okolaki tewakirowoozaako twanavayo ngeri y'ekigezi kubanga twagamba bagambe siriiwo ngenze nali so agamba muntu yena kubanga abantu bangi bankubiranga essimu nga baagala bamanyi ku lwaki nvuddewo ne mbagamba andi mu kusoma ekyo nakyo ate nga obulimba mukyala wa omusumba alwembye naye kyotaatugambye ogenda ofumbirwa omusumba mwali mwafumbiddwa mpeta twali bampeta twayanjula ate ne tukola n'empeta ate nga bayibuli tekkiriza kwawukana tetwayawukana tetwadivosinga nze n'omwami wange nawummulamu era twali tetukkirizinganya era kankubula ffe twali tetukkiriza kya divorce era mu process nali ngenda kuddeyo kubanga nze sikkiriza nakuzaala abaana mu basajja basukka omu kati ovuddeyo otandise okubeera n'omwana omusumba takuyita twayogeranga okunkyalira nga nkyalira kanisa wagireka akunkyalira nga nkyalira ate weewuunye nga ebibeera mu kanisa waliwo yangamba nga waliwo niida eno waliwo eno nga mbigula nga mbisindika nga nebintu byonna lwagenda mu evangelism nga ngo kyetagisa kyennyina nga nkikola naye presence yange nga ku church sigendayo tekyaliwo bbanga ki bbanga lingi myaka 7 ng'era okwo kukyali kuwummula kukyali kuwummula anange kukyali kuwummula nga tobuuzaako kwa Katonda at least ogamba mwoyo omutukuvu mpa ku direction omwana kakati twakkirizinganya mu bbanga eryo yali ya myaka 5 naawo nga nzirayo nenzira nga ngenda kuddayo ekintu ekyasinga okunzijjayo kyesagala okwogera ate kyenagwamu kyenasanga nga tekyekiriwo yangamba tekikyaliwo nakyusaamu biki ate ngenda kutuuka nagenda nga soogedde kyenasanga Yesu Kristo myaka 7 naye nze tedda amanzi kyensobola okuadvisinga ndaba
okuwummulamu abafumba emyaka 7 ate nga tuli balokole naye okimanyi nti okimanyi twatula naye okimanyi yampitanga ne tugenda ne mbuweereza netugenda netuweereza netuweereza naye ng'ekizibu nga kiri waka wansi ne wayi nali nsaba kubanga ebbanga eryo lyonna singa nali mukazi mulaba bafuna n'abasajja naye nasigala nali manyi bba wange. Anyway, obulamu butambula butya ng'awo omaze ovaayo? Obulamu bwatambula kubanga bulijjo yansanga nga bweŋŋambe nga sirina bazadde ajja n'akukyalira. Yali no tankyalira, nalinako baganda mikatawo nga takyankyalira nnyo. Then nembeerezaamu nenzija ate no kankubule kyesitakugambye bwe nvayo navayo nga simanyi nti nina olubuto ntuukaaka nga nina olubuto nenkuza olubuto ne luweza emyezi 8 nali nkyalidde mukwano gwange nga tuli wantu nansetinga namukubira essimu nansanga nga nina olubuto awo no mbadde sikugambyewo nangamba jangu twogere mu mmotoka twogegenda mu mmotoka naggalawo emmotoka yonna nanvuga mpaka awaka nagenda nga siina lugoye nga siina ki netugenda bwetwatuka nanzigalira mu nnyumba nangamba leero luno togenda kuvaawo netwogera omwezi neguyitawo nenzaala nga ndi wuwe genze tolina yadde lugoye nga siina genze wa musumba nali ngenze w'omwami wange n'ebyembyambala ate yagula n'engoye endala nga ne kukyaki togenda akulekawo naye abantu era nga bajja waka balaba nti wendi naye banange kankubuulire sitaani alwanya obufumbo era mala kuzaala bwe nti kiri ekintu kye nali saagala ekyali kitulwanya ate nga famire ekiraba nti weekiri abantu bakiraba nti weekiri nekikomawo ndowooza tekyali kya ate sina kyakuzaala ekyo kireke kyali kintu kiranga kinene kusinga kunze kyali kinene neŋŋamba no nga kyammwe babiri nga kyaffe babiri neŋŋamba noddamu novaayo nenzirayo mu nnyumba yange ate obuweereza obukwataganya atya awo ng'ovuddeyo oba obuweereza obulekera nsigala nga nsaba nosigala ng'oweereza nga mpeerezawo ew'omwami anti bwe ovudde mu bufumbo ozadde omaze okuzaala ogenze kati gy'ogenda awo obuweereza obutadde nenzirayo nensaba noddamu n'oweereza nawo saatuuka nga mpeereza bayirawo naye leeta nenzija nenziramu nempeereza kakati era nefunayo ne group endaba gyeta United Hearts nkyala bamuyita Natasha wano mwamu interviewingako na encouraging abaami baffe baali ba mikwano their friends so netuddamu nempeereza she has been a blessing era obulamu bwange tebwasigala kyekimu nenfuuka pastor mu United Hearts of Ministries nali mukazi wansonyi nga simanyi nti nsobola nagenda ku street naye tukiriza nti buli sande tugenda ku street netubuulira enjiri mu nguudo z'e Kampala so Mukama akoze bulungi regardless nti bwengenze enkula nemanya nti I did a mistake nti okudduka si ye solution mukwano gwange yajja n'afa abrupt death olunaku lwa Sunday nayabika omutima nga agenda mu service ate mwatu yaŋŋambanga nti ne bwe ndituukako ekintu olisigala oli mukazi wange ate olinziika nakyali kibufiirwa omwami kakati bw'afa nawulira pain gye sitawulirangako nawulira nga I betrayed him nawulira nga omuntu bw'aba alina kyayitamu nga omanyi Bayibuli egamba tetulwanisa fe abalokole tetulwana na musaayi oba namubiri nabwa namusaayi naye nze nabiteekamu omubiri waliwo ebintu byenamuprotectinga nga mukyala we nga ndi waka naye bwe navaawo ebintu nebikola ki nebikyukira ddala kire kyali kimulya nekikola ki nekimuliira ddala ate nga bwe naliwo at least waliwo ekyali kikyuseeko so nemanya I failed somewhere as a wife so kibi nti agenda naye ekirungi kyensobola okugamba nti wamala nowezuula ensobi zo ze wali olina kati nandibadde ngamba nti yankola kino today sigenda gamba nti yankola kino I failed to stand as a wife nandibadde nnyimira ng'omukyala naye ekirungi nti wamala nokolaki
nenezuula nemanya. Kati saawa zino oliwa oweereza wa ndina Mirembe Christian Fellowship. Ndi mu United Hearts nga bwe nkugambye ndi musumba. Tubuulira wantu wangi tugenda mu district tugenda wantu wangi. Twebaza Mukama. Webale kukkiriza kujja kuweera Katonda bujulizi. Waliwo omukyala ya mentoring to be what I am. Ate nga muganda wange. Manyi it's very hard your sister to mentor you. Bamuyita Koni Mushikazi. Koni Mushikazi kuva buto nga ye modo wange. Ne mukyala Simeon Kayo abeba modo bange mu Christianity mu bulamu bwange bwabuli. Amen. Bebaza Mukama ku lwabwe. Bebale kumentalinga. Bebale kukwata ku mukono. Bebale kuyimirira nawe. Amina. So twagala kwebaza Mukama amuyisiza mu byonna byakola ki. Byayiseemu kituufu obulamu bubeeramu ebiwonvu n'obiko. Nga abasumba abakyala babaweereza olunsi obuweereza bubeeramu ups and downs. Ate n'abakazi babaweereza ab'enjawulo yes mubeeramu ebitulumba nga bingi ebirumba abaweereza ebirumba abasumba olwo kituufu ebyo bibeera munda naye kyentegeddera kyensobola okwogera nti tolekerera muntu wo. Baba Katonda yagamba nti you have to be together, then I don't see any reason lwaki oba okola ki. Ekyo ekigenge kyalina kigumire kisabire baba wakkiriza nti bulamu na kufa tugenda beera ffenna. Ekyo ekigenge kikole kikigumire musabe mukirwaneko babiri mukirwaneko mwenna. Nzikiriza nti bwe mukwatagana babiri Mukama bajja kolaki jabbayamba eyo advice gye nsobola okuwa abakyala babaweereza oba abaweereza ab'enjawulo naye nga kasita muyimirira mukolaki mukusaba. Tugenda kwaniriza Sister Jackie obeeko kyogamba omuntu ali eyo oba muweereza Katonda abadde alina obufumbo bwalimu naye ng'obufumbo si bulungi naye awulira ayagala asooka awummulemu. Kyensobola okubagamba kiri nti don't run from situations. Embeera zibaawo byonna bibaawo naye olina okuyimirira ng'omwami ng'omukyala era buli bw'owa munno gap sitaani yeegulumiza nnyo osobola n'obutaddayo naye tulina okubeera ab'enjawulo nga ffe abalokole. Ffe tetwadivosinga era namuziika nga mukyala we nze yaliko nga mukyala musumba sebo ku bariyo ye naye nina we nafeiringa so nsaba gwe tofeiringa tokola mistake gye nakola okuyimira ne munno kubanga ina ekigenge ekimulya olina okubeera mukwano gwasinga. And I think that's the worst regret obulamu bwange. Naye manyi nti Mukama He's a God of second chances. Amina. Tukiriza nti yakusaasira kubanga wamala n'okkiriza okola ki. Ensobi atera as long as you've admitted ti Mukama nakola kino atera n'olaga nti you're willing to change then aba kusonyiwa. Yeah. Kubanga biseera bye nali naye seeyonoonesa nasigala nga ndi mukyala we w'endagaano. Amina. Twebaza Mukama. Yes, kyekyo kyensobola okugamba. Bw'oba olinayo gw'osobola okugamba nti oba kino ky'osobola omubuuzaako ne tumusiibula. Famire yange mbaagala nnyo. Nina abaana bange, nina abaana bangi by the way. Nina abaana b'enzaala bangi. Paul, I love you. Bizmungu, I love you. Abaana bange bonna abali waka mbaagala nnyo. Brian Star nkwagala nnyo. Nina mikwano gyange mingi. Ate nammwe abankosti nze mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Twebaza Mukama atusobosezza nate era okubeerako n'omukyala wa Katonda Musumba Jackie. Yes, akkiriza najja n'aweera Katonda obujulizi. Nzikiriza waliwo eyo bwe bukutteko nzikiriza waliwo oyo adde ali kumpi naye owummuza obufumbo. Mukwano towummuza naye oyongere kusaba mukwatireko todduka lwekyo omwami wokyakola kyayitamu abaweereza Yesu obuweereza bulimu ebintu bingi naye era still yimirira tewali kintu kibeerawo nga kiri ku museeto oba bakuyita museeto
buli kintu kibeeramu obwonvu n'obukoso. Tuyimire mu kusaba, toleka omusajja because ayina akagenga akayinja mu ngata akamulimu bw'oba okamanyi gwagenda omuyamba okukalaki okajjamu. So Mukama abawe omukisa, tubaagala nnyo. Yes, era nga tubasaba tweyongere okusubscribinga, okulikinga, okusharinga, nate era nalina obujulizi tukwaniriza jangu owere Katonda obujulizi, jangu oswaze sitaani. Waliwo wagenda okukyusibwa olw'obujulizi bwo, waliwo wagenda osumulwa olw'obujulizi bwo. Mukama abawe omukisa, tulabagane tusisinkane olunaku oluddako. Mukama abawe omukisa.